interview eno gyetegereze nnyo era giwa obudde eri ggwe munnayuganda yenna eyeetegese okulonda olunaku olw'okwosenkya olunaku olw'okuna. Kano kenina wano ke kakonge akakonge ke bayita voters location slip. Naye nkoze interview eno nga njagala okubasomesa okumanya butya bwogenda okulonda, butya bwogenda okwe-exercisinga duty eno ey'okulonda, kubanga okulonda kwonna buli munnayuganda akwetabamu ebeera right yo okwetaba mu kulonda. Okugaba obuntu buno okusanzeemu omuvuyo omuyitirivu gwe ngenda okubanga ate ntunuulira byengenda okubanga mbasomesa musobole okubanga mumanya ku lunaku luli olw'okulonda ku lwokuna okwosenkya bwe mba mutuuse mu mbeera eyo mubeere nga ate mubyetegeeza muleme kufuna akusoomoozebwa. Abatambudde kampeyini mwenna njagala obeebaza Robert Agwensentamu n'abala mwenna emyezi okuva mwezi 10 omwezi ogw'ekumi paka olunaku olwaleero kampeyini we zifundikiddwa gubadde mulimu gw'amaanyi nnyo naye mugutuusizza. Kantandikire mu kumanyisa ebikwatagana ku buntu buno akakonge akosa n'ennangamuntu n'olunaku olw'okulonda. Okusinziira ku information eriwo, bino ebintu wammanga abagenda okulonda n'abagenda okubeera ba agenti ababa candidates ne abagenda okubeera ba electoral observers wamu ne bannamawulire musaanye okubiteekako nnyo amaanyi okubyetegereza, okubitegeera n'okubeera nga mubimanyi. Olunaku lw'okwosenkya ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda okulonda omukulembeze w'eggwanga. Ebifo 3 ebigenda okulondebwako: omukulembeze w'eggwanga, omubaka wa paalamenti ow'abakyala owa disitulikiti eyo, kw'ossa n'omubaka wa paalamenti owa constituency. Obululu 3 obugenda okukubibwa olunaku lw'okwosenkya. Process yonna ey'obululu ngirabye nga akakiiko ak'ebyokulonda tekakoze civic education, tekakoze voter education, kubanga n'okutuuka essaawa ya leero bw'onoonya abo abagenda okukola omulimu guno ng'okulonda kwakwosankya, bw'onoonya abagenda okukola omulimu guno n'obaako byebabuuza batangaala butangaazi. Olunaku olw'eggulo nagenze ne nfuna akakonge kange kano gye nnondera. Polling station gye nnonderako eri KIH/M we nnondera. Kyokka nga abantu babadde awo nga bagasse ebyalo abakimye obukonge nga bangi naye nga obukonge bwabwe tebuliiwo, obukonge nga tebulabika. Abamu ng'amanyi ne mukyala we nti ono mukyala nga omukyala n'amugamba tokatwala yajja okukekimira. Bamubuuza ensonga lwaki twagala oli akatwalire munne nti omanyi muyinza okuba ab'NRM, muyinza okuba abanuupu n'otakkiriza n'okulonda n'ebirala. Akakonge kano tekalonda. Kyensobola okugamba mwami omulamu Sayino mu Byabakama, akakonge kano si kalulu. This is just to help you to know where you're going to cast your vote from. Just kuyambako kulagirira wa wogenda kulondera. In other words, bwoba gwenga omanyi wogenda okulondera, it is okay ne wotaba nakakonge kano. But how do you know? Genda ofuna akakonge. You still have today and tomorrow. Akakonge mugende mukajjeyo. Ebintu byenjagala twetegereze ebigenda okubeera ku lunaku lwokuna. Bagambye interview eno mugiwa obudde kubanga ejjudde okusomesa kungi. Mugiwa obudde mugyetegereze. Olunaku lw'okulonda bagenda kulonda abantu, bagenda kulonda ebifo 3 nga bwe mbibalaze: President, Direct MP ne Woman MP. Awo ku polling stations ewamwe mubeera oba we baazitadde kubanga baazikyusizza. Nze wange jembe tuwe tulondera ku chachi y'aba 7 kati batujjeewo tulondera ku Gombolola.
ne walala we bati we bakoze kubanga polling station bazikoze batya oba ngambe bazikendezezza bazawudde ku mulundi guli obadde osanga polling station ng'eriko abantu 9 ng'eriko abantu 1,000 sinakindi 5,000 omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko akugamba polling station kati olwaleero egenda kubako abantu 600 ye mu bagenzi gagamba nti ayagala abantu bonna balonde era ku ssaawa eri ey'ekkumi y'okuwunzika akalulu bonna babeere nga balonze oba siki nga tewali nga abakitana basibe bali awo abangi kiyinza obba ekirungi nti ku mulundi guli abantu badde babeera ku layini nga bangi nnyo osawo ey'okugalawo okulonda netuuka nga bakyali naye kati agambye polling station egenda kubaako abantu 600 that's why polling station bazitemeetemyemu ebadde eriko abantu 1,000 bagikoze 5 ebadde eriko abantu 5,000 bakozewo polling station 3 ey'olukaaga n'ey'olukaaga n'endala ey'ebibiri kuba ziri lwa 1,200 n'ey'ebisatu baagala mwenna mulonde bwe bagamba kakati biki byolina okwetegereza gwe nakonyeeko wali waggulu agenda okakuumira candidate agenda okalondoola agenda okalondesa n'abalala bonna biki bino wammanga ebintu ebyenkizo ebisookeddwako byonna byentunuulidde akakonge kamu ennangamuntu kyakubiri obululu bwennyini kyakusatu n'ekikulu kya byonna ekigenda okufuga byonna voter machine nayo nga ogitadde wali ekigenda okufuga byonna voter register ekitabo ekyo ekinene wooteekeddwa era ekitabo ekyo okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda nabadde ndaba nga bakiwa bakandidate abavuganya ku ntebe y'okulubeza obuganga kubanga teeka lyabwe okuwa abantu abavuganya ku kyoba president okubawa register naye register bagifunziza mu mpapula mu pages emiliyoni namba ne bagiwa bali naye kati mwemu bajja bayita register akava ku kyalo kyamu akalimu abo ku kyalo ekyo ne machine akakiiko kagamba nti kagenda kubawa machines 2 zivivi voter verification machines 2 byemwetegeeza bibino abantu abagenda okusooka ku polling station 10 akakiiko kagalayo abantu bayita ba witness bagenda kusooka babasikaninge mwongera okukakasa nti byebintu byemulimu si bya kiyaaye oba nti byemulimu bya ddala onfuna kakati bibagenda okubanga basikaninga byebino wammanga bagenda kusikaninga bo bennyini mbagambe bino mubyetegereze nga mutuuseewo aba bagenda okwasaganya omulimu guno ogw'okulondesa be bagenda okusooka okwesikaninga naye si kwesikaninga okulonda bati bagenda okwesikaninga okusooka okumanya nti ne mu ggwanga ne mu voter register y'eggwanga mwebali era anaabeera ku mashini eno ye mwennyini agenda kusooka yeeteekemu ebinkumu bye era akuma kagambe nti successful abanaaba okumbi mujja kawulira koogera ekigambo successful nti kikkiriziddwa bw'anaamala okuteekamu ebinkumu bye ne babiraga nti byebyo agenda afumitamu ennangamuntu akuuma kano kalinga woolaba buno obwa epewe oba bu ATM machine bujjo gye mugenda ne mufuna essente kakati na buno bwe bufaanagana endagamuntu ye bw'anaagiteekamu era kagisikane nkagambe nti successful
ebyo bwe binaamala bagenda nabo kwekebera mu register naye ndowooza olw'okuba bo bagenda kuba ba mu kitundu nabo bajja kwekebera mu register era beekakase nti mwebali ekyo nga kiwedde ono akutte alina okukebera banne bonna kuba balina okubeera n'endagamuntu zaabwe alina obbakebera buli omu agenda kweta ekinkumu ekigalo kyakituuze kantu kali kamugambe ni successful aleete enangamu era okwekebera kwabwe bagenda kutandika nono akutte voter verification machine abakebere bonna banne bagenda okukola nabo omulimu ogwo ng'akebera ebinkumu byabwe ng'ate akebera n'ennangamuntu zaabwe ekyo bw'anaaba akimaliriza era nga bakimaze olwo gwe ne bali 10 nga bamaze okuba balisikaninga ba witness be bagambye bagala okusooka abasooka bagenda okulaba byonna nga bitambula bagenda kujja ku ggwe batandika okusikaninga naye kugambye ebintu byonna ebigenda okubeera ku polling station ebyo byakusikaningibwa kubanga ebirala buli kintu ekiri awo kiriko ka QR code kakati ggwe wetegereza bino obululu oba bweta bu ballot bugenda kubanga busikaningibwa top page oba luno olupapula lw'okungulu bagenda kusikaninga ka booklet nga basikaninga ka booklet ako kungulu kyokka n'obulu bwennyini bwonna bujja kubanga busikaningibwa nkugambe olunaku lw'okulonda ng'ekukosa enkya bagenda kulonda abantu basatu president obaka wa parliament omukyala n'omubaka owa constituency kakati gwe agenda okubeera ku polling station eyo ng'oketegereza nga wetegereza byonna ebitambula z'ensonga wandibadde ozibeera ng'ozikwata nnyo gwe agenda okujja okulonda njagala kuyisizaamu mangu kubanga ode tetulina gwe agenda okujja okulonda ng'olina akakongeko kano ogenda kukatwala wali kugambe wagenda ba waina voter verification machine wabeerewo ayina voter register wabeerewo ayina obukonge ku mulundi guno obukonge bagenda kubuyuza busatu omulundi gumu babukuwe ekyali nga bwe kibadde ku luli bagenda kubuyuza omulundi gumu babukuwe obukonge busatu bye weetaaga okwetegereza bye bino oli bw'ona oyogera ennyo nti nzaani gwani nze Martin Kyembo omukwase akakongeko oba omukwase endagamuntu yo kati akakonge kano agenda kyagenda okusooka okutunulira agenda kutunulira polling station bagiyita batya kati nze akange kali KIH/M ye polling station yange bw'onoobanga eyo si ye polling station kwali oyo ajja kukwanguza tajja kukumalira ebiseera ajja kugamba polling station gy'oliko yiri genda kweri ogende kweri onoobanga eyo gy'oliko yennyini then ajja kubanga ayingira ekitabo akibikula kebere nya Kyembo wa Martin akke mu kitabo anonye wali bakekekekeke paka wana kufuna bwakutuukako kyagenda okukola nga ekyakimaze agenda kukukwata endagamuntu yo agikwasa ono kuba akabera ayina endagamuntu n'akakonge bagikwasa ono alina kamashini ka voter verification machine ka voter verification machine nawodde ono waali bwanayingizaamu endagamuntu egamen successful ndagamuntu yo nga bagimanyi then naawe bw'onotuuzako ekinkumu kyo kigambe nti successful era awo nga kalaze nti oli mulonzi ne mu kitabo baddemu ng'ogenda ku ttebo gye bagenda okuyiriza obululu bagenda kuwa obululu busatu aka president akombaka parliament n'aka ambaka parliament omukyala n'owa constituency however si bwakuteeka mu box emu buli box weeri naye gwogendagana nabo bwonna omulundi gumbiri ku mulundi gwe tubaddenga bakuwa wano n'olonda aka president n'ogenda ku box eddako ne bakuwaako ombaka n'ogenda ne bakuwaako omukyala naye kati bakuwa bonna busatu omulundi gumu okuzzayoko wano atalina ndagamuntu oba atalina kano bw'onooba tolina kano ka voter verification slip ogenda kutataganyizibwamu okumanya wa woolondera ewatuufu yadde polling station ojja kuba wooli awo kubanga polling stations baazongeddemu obungi polling station bazikyusiza ebifo okusinza gye mbadde nga mulondera bwe bazisadde then ne bazongeramu obungi omulamuzi Byabakama agamba nti abadde luli balondesa babeera n'abantu 500 alwenda 200 ku polling station wabula olwaliro agamba nti polling station eriko abantu 600 ye minimum abantu 600 era akibaze nti abantu 600 bwe babuli omu akutta obudde bayisaamu mwenda mu bamaze omunokolaki
okulonda ne kumundi guli tubadde nga batuuka okugalawo okulonda ng'abantu bakyali ku layini. So kati ku mundi guno agamba nti bwezikonera ezisalawo abantu bajja batilisi bamaze okulonda. Kakati kitegeeza abantu bagenda kubeera bangi mu kifo kimu. Polling station bagenda teeka wano wali otegedde. Kati gwe onoba tofunye kapapula kano ojja kutataganyizibwamu wawo ogenda naye nga tekikugaana kulonda. Balake nafu bw'otuuka ku polling station nga yeeyo gy'olonderako ojja kuba olonda tewali mutawaana. Atalina ndagamuntu, endagamuntu simanyi ngiretedde ku ssimu. Kati bandagamuntu ngiretedde ku ssimu ngiina mu ssimu. Akuma kali tekasikaninga ssimu. Akuma kali kasikaninga ndagamuntu yennyini. Kyokka bw'oba ng'olina kano bagenda kunoonya akantu kano ke bayita QR code ke bagenda okusikaninga bagirabe nti yeggwe ne katooki n'ekisimu bakikutunuzeemu kikulabe nti face recognition nti yeggwe olwogende ate osule akaluluko oba bakuwe obululu. Byolina okwetegereza, wetegereza nnyo nga bayiza obululu era wetegereza nnyo nga babusikaninga kubanga batugambye buli kalulu bagenda kasikaninga ono kakuyulizaamu mu kabukuleti bwanti nga tannakakuwa ono omusajja oba omukazi akuta ekisimu yagenda esonga okukatunuzaamu bakabale nti kiriya balyoke bakakuwa. Era bw'otyo bw'ojja obukwata obuntu obusatu ogende mu box okutame otiikinge omala ogyeko kamu kootiikinze oliwadde mba obutiikingira awo naye buli kamu kalina wootiikingira. Tiikinga akawano kasuulemu genda ku bafenda kukutama tiikinga akomba ka parliament omukyala era ne wasemba ku kyomba ka parliament owa constituency era tiikinga kasuulemu fuluma todda amabega ofulumira eri gy'ogenze gye bagenda okuteekerako ekinkumu kino eky'engalo. Kakati wano wakulu nnyo twetegerezeewo nnyo bw'oba ng'ogenda kulondesa kale katutandikire wano ng'ogenda kulonda kinkumu ng'ogenda kukozesa kinkumu tugeze gwe oli wa kinkumu tomanyi kuwandiika. Bw'olondesa ekinkumu wetegereze nnyo akaluluko tokatta. Bw'omala okulonda tofunyaamu akalulu bw'oti. This is wrong. Kino kifu era kikyamu. Akalulu omala okalonda oba ng'otaddewo kinkumu wano oba katiiki kafunye bw'oti. Kye bayita horizontal. Tokafunya vertical. Kafunye horizontal nga kayimiridde. Lwaki ba advising okukola ekintu ekyo? Nti katukikole practically. Nti singa ono ye candidate gweyagala okulonda oba gwezza okulonda kano ke kafaananyike wano awaddako wabaawo linnya lye awaddako wabeerawo simbo ya kibiina kye awaddako wabeerawo kabokisi mwe tutiikinga oba mwetuteeka ekinkumu. Kati oba gwe tomanyi kuwandika nga okozesa ekinkumu ogenda kukwatamu mu kinkumu bw'oti. Bw'onookafunya bw'oti ekinkumu kigenda kutambula kigende mu candidate ono omulala gw'ofunyirizaamu. Kyobula tebakkiriza kafunya bwe bati. Wabula bw'onookafunya ng'okaze eno ekinkumu kijja genda kitule mu candidate ono yennyini gw'abadde oyagala okulonda ono yennyini gw'abadde oyagala okulonda gwe kigenda okukola ki okutuula mu so kubajjako balanga katuufu dhaani kano akagenze mu candidate omulala. Bw'okifunya olupapula bw'olufunya bw'oti ekinkumu kigenda tambula kigende mu candidate omulala ono ali wansi kubanga ajjukira ekinkumu kiri waggulu kati okoze bw'oti okireese wansi. Naye bw'onoobozizza bw'oti kino kyenyi kigenda kutunulamu ono gw'obadde okola ki kubanga biri mu layini y'emu. Awo ndowooza otegeddewo. Gwe era agenda okukozesa ekinkumu weewale okukwatakwata mu kalulu kubanga akalulu kano bw'onooba okutte wano okutte wali ekinkumu kyojjukira lw'okikwata kigenda kyemaakinga. Ojja tuuka basaawayo kabala nga tebamanyi ani mutuufu gwe walonze ng'ebinkumu birimu nga bisatu wabadde okakwatakwatamu. Then awo wa peni weewale peni yo okuyitamu newankubadde nga baatugambye nti peni bweyitamu si musangu as long as kalaga intention. Intention kyeki nti peni eno oba kateekeko katandikidde wabadde otiikinga wasinziddewa nti wasinzidde wansi bw'oti titi kati bajja tunulira gye wasinzidde otandika naye lwakuba nammwe abamu mwine effujjo obeera no wansi n'otiikinga paka mwasembayo waggulu. Kola tiikinga nyimpiyimpi okwewala ate era emivuyo ku polling station nti ate nze akaluka katuufu kano kafu mubeera awo mukalira ku polling station. Then naawala temuwandiika mu kalulu mugyeewo amalala simanyi I love honorable President Gundi so much. No. Sire muzayi tova ku main temubiwandiikamu. Tiikinga butiikinzi
oba teekamu ekinkumu anaabawandiiseemu yenna bajja kabalanga akafu newankubadde ng'ojja kubolaza intention yo bajja kabalanga akafu so twewala ebyo ebiyinza okuleeta akalu kaffe okusazibwamu oba okuba akafu kyokka na kino kikulu igwe singa onooba osudde akalulu ko nti kafudde mu process eyo ng'oli mu kalonda tugeze okakuttekuttemu bi-inki obadde wa kinkumu tugeze obadde owandiika tiiki n'oteeka mu mulala oli waddembe okudda n'ogamba bano abaana abakola akalulu nti banne kano kafu nkasse mu tali bugenderevu mu mpa akalala era bagenda kuwa akalala naye kye bagenda okusooka okukola bagenda kuwanduukulwamu kaliko obadde otutte mu system kubanga bino ebisimu bino voter verification machine bina system yabyo obulubi bumanya nti kati kootaddemu bonoobanga okasse bajja kawanduukulamu kaliko serial number kaliko ne QR code bajja giscanninga bakajjemu bakuwe akalala uddemu era ogenda okola ki olonde tebabagaana okuba mu obulunga mu busse era obanga obadde okasse naye ng'okazudde ng'okyali mu lugo ng'okazudde okyali mu eriya eyo bagambirewo nti kana akaluba ne kanfuddeko mu mpaaka ki akalulu akalala wajja kwetagisawo okukwatagana w'abalondesa n'abalonda abalondesa mubano olugezigezi lungi namwe abalonda mubano olugezigezi lungi ne mulemu okukwatagana abamu mwesetingira amateeka agataabaweereddwa nga mwe abalondesa namwe abantu mumanyi osetinga amateeka ako katuufu naye nga oli alondesa balina bye bamusomeseza kyokka n'abalondesa balina bye bataategedde bannange mukkirize mugaane abalondesa nabo babafunye ennaku ezisoma nga tezimala era tuyinza okulaba ku challenges nga n'obuma tebukola naye saagala kusabira ekyo naye tulabe bulabi Katonda kyagenda okubanga akola ki atuwa mu mulamuzi Byabakama byasobodde okubanga ategeka era nga ateekateeka olunaku lw'okwosa enkya obululu buno buli kaluke bagenda okuwa bagenda kasikaninga bagenda sikaninga ebbukuleti basikaninga ebbo bennyini obululu ate era basikaninge ne gundi ne DR forms basikaninge kati kusaba y'akalunga kawedde bagenda kusikaninga kye bayita booklet bagenda kusikaninga serial numbers eziri ku DR form zino zeziriwa DR form kwe bawandika results era aba agent baba candidate mwenna mulina okubaawo era buli omu alina okutwala obuvunaanyizibwa okutwala DR form for example bakandidate 8 ba president buli omu alina oba ne ba agent babiri then bakandidate abali ku mbaka parliament omukyala ne bakandidate abali ku mbaka parliament direct sijagamba omusajja kubanga era asobola okubeera omukyala naye direct member of parliament ye tekiriko oba mukazi oba musajja kakati okujjako kino ekyombaka parliament omukyala kye bawa affirmative action kakati kino nti bagenda kuleeta kusaayo bubala bagenda kuyiwa ebokisi bagenda kuteekawo ekiveera ekya black babawadde ebiveera bayiwaawo ekiveera babusale babuyiwaawo ebokisi bagikunkumule nti nkalu ne bokisi bagenda obuteeka bagibalage nti nkalu gye baleeteddemu si gye baddizaamu bagibalage nti nkalu balina ebokisi ebya black mwe babutambuliza nga babuzzaayo bagibalage era omulimu bagenda okusooka okukola kubusunsula bwonna bwe bamala okubusunsula bwonna obululu obukubiddwa ku olwo amweyo polling station babutandika obusikaninga bwonna temuva ku polling station era temukkiriza okubala nga tebabusikaninza kubanga Byabakama byatugambye ate era okubusikaninga kiyambako nti nno mu process eno ey'okulonda waliwo abantu ababba obulu twalabako abantu nga obulu baluleetera buno era mukyetegereza nyo abaana abeera ku gundi bajja bambadde ebijaketi nga buli muno bwatuuka mu bokisi ajja omukono guzimbagatanye guti bwatuuka mu bokisi n'abusokoola bonna babutiikinge n'abusonsekayo jjukira mu bokisi asitamu abeerawo yekka ateekawo akayumba nga temunabwabuteekamu kakati ekyo abutusembeza n'abuteekamu nga ntandika okubusonsekayo buyingire kakati ekyo kijja kuba kiyambako obululu obutasikanigiddwa tebusobola kuyingira bokisi bajja teekawo obukoba obukoze ki obusikaningiddwa era bagenda kudaba babusikaninga bagenda obubala ekyobusikaninga bakibala banaaba bakimaze olwo bakandidate bayimirire nja okugeza okyogerako nga kati batugeze mukono municipality bajja tandika n'akalulu ka municipal nti ombaka agent wa Namboza yaani nti gundi agent wa Lukoya wabakaluba yaani nti ono agent wa Kajimu yaani nti ono agent wa Senyonga yaani nti ono batandika obubala Senyonga Kajimu Namboze bwe banaamala ekyo babukuŋŋaanye bwonna batandika okubala batandika n'alina obutono paka batuuka ku muntu alina obungi
era ne bamaliriza ne bajjuza mu DR form. DR form ziba nyingi kugambe DR form kubaka esigala mu box eyo kubako DR form bano bonna ba agent buli omuja agenda nayo jatwalira candidate we then kubako nawe returning officer jono ogenda nayo kati ezo zonna baziwandika mu figure nga yemu era omuntu andika abeera omu zonna afuba okulaba nga azikola ki azijjuza era n'azistampingako oba n'azisignaturengako n'ateekako signature ye eri n'agisula mu box bano ba agent ba candidate buli omu n'amuwa DR form ye DR form ziyamba ki DR form ze zino ku namwe kwe mubalira obululu bwammwe era ne bamugeze mu kooti ezo DR form ze beetaaga kakati nga obwo babusiiringa babuteka mu box nga bagizako bagitekako busiiru nga bagiteeka wali nga basala e box endala erimu obwa woman member of parliament era naye ensonga yemu bajja kubuyiwa wansi babutandika obusunsule jukira mwabutaddemu nga mubuzizazize babusunsule ekyo ekinaba kiwedde babutandika babwarranging namwe babayite ba agent baba candidate abo tugeze kati nga ne waffe emikono bagamba awamaniyo yani owanakavubu yani baba kwase buli omba tandika okubusoma amaniyo Margaret nakavubu amaniyo bwe bakimaliriza ekyo era babale bajjuze ku DR form egenda okusigala muli mu box DR form returning officer agenda okutambula nayo ne nono agent wa amaniyo oba agent wa candidate ono kati candidate njogedde ku bakandidate bonna abali awo bano ba agent bateekeddwa okuba ne baluwa evira ddala ewoyo candidate nti yeyabasindisa era bwe batuuse ku maca balina okulaga ebbaluwa yaabwe eri abagenda okukubiriza okulonda bano ab'ebyokulonda abazze nti nze Martin Kimbowa nsindikiddwa mbeere agent wa David Lewis Lubongoya ne baluwa ng'ogirina onfuna bulungi kakati kitegeeza bana abakuwadde DR form ye bajjako bagiwadde omuntu omutuufu avunanyizibwa era agent gwe candidate gwe yasindise okujja okukebera oba okujja okubeerawo nga bululwe bubalibwa ekyo bakimala bagende kukabwa president era ensonga yemu abavuganya ku bwa president bali 8 Frank Abulira Joseph Elton Mabilizi wa Conservative Party, James Nathan Nandala Mafabi wa kibiina kya FDC, General Kaguta Museveni wa NRM, Robert Kasibanti wa National Peasants Party, Mugisha Oyera Muntu wa Alliance for National Transformation, then ne Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP. Nabo bajja kuba ne bakandidate baabwe. Candidate baagalawo agent omu naye agent okubiri abeera kuba tochi mu agent omuki omulala. Mwena mbeere nga mutambulira wamu. So kakati era nabo balandiko bubalanga babusunsule, babwarranging, babuteekemu kiri kitoki kyabwe ekisimu. Nje enkosi z'olulimi olwangu ngulu musobola okutegeera naye kiri ki machine. Machine bagambe sigena kwera big polling station. Eno bwegwako omuliro ngenda letandika. Ate nene endala eina power bank nga bagira bacharging eno. Bwe batugambye balese machine omutwalo mulamba era bazigabanyiza mu polling station emitwalo 5 ejigenda okubanga girondebwamu obululu ejigenda okubanga gitekedwamu obululu oba okulondera. Kakati machines ezo weziri machines ziri omutwalo mulamba n'omusobyo era bagamba zikola bulungi. So bana amalo ozikira era bascanninge olupapula ko babiwandiise bino bidr form bascanninge obululu babuzize mu box enempya era babusiiringe bulungi returning officer ku polling station eyo oba presiding officer oba n'abakuddemu ebyokulonda bano buli omu amukwase dr form emwemu eya candidate we then emmotoka zigenda okubanga zitambuza obulu kati motoka of course mu district wabawo motoka z'okuwakisi za local government zibeera mulimu okwo ne kabangaliza police napki ziyambeko okutwala obululu ku Tale Center ku district Tale Center kati district Tale Center kati kagoberere kalondole gye mulaga kyokka naye ate eri okutuukayo ina okuba n'ebikuyingizaayo district Tale Center baagalayo munnamawulire baagalayo agent wa candidate baagalayo ne candidate yennyini kakati mwabalala kabanje kalondole kakuume simanyi bwe munaayingirayo kati eri ye gundi returning officer wa district aba yeetagayo bwetaazi DR form kujjako
gundi ezo ku recordinga mu system era bo tebasala tebabisumulwa kuddamu kububala babubala nga waliwo eyegugunze agenze mu kooti n'awakanya bye baamuwa ne balyoka babusumulwa busigala nga buli bulungi nnyo intact mpaka wabawo awaabye ne balyoka babujjayo ne baddamu ne babubala so bwe bityo bwe bigenda okubanga bitambula naye nga atalina ndagamuntu ufuba okulaba nga oyifuna akantu kano bw'onaba bafunye akantu kano kajja kuyambako okulaga wa wooli era bwe kalaba kakuyambeko okulaga nga booli ojja genda butereevu ku polling station eyo era gobaga sirina ndagamuntu then naye bw'onoba olina kano oli ajja kukunoonyaamu banamala okunoonyaamu oteeke ekinkumu kyo ku voter verification machine ate era basikaninge ne kano byonna biba bikola okwongera okuprovinga nti yegwe lwaki bakikola jjukira eri abantu abalondera mu bannaabwe n'abalongo kato asobola okulondera mu Waswa nga bafaanagana babiri asobola okulondera mu Nakato nga bafaanagana naye ebinkumu tebifaanagana era wonooba nga yegwe babiri ngoyala kujolondere mu Nakato bw'onooba bino bina nga bifaanagana akafaananyi kafaanagana amanyo bagambye ga Nakato ng'ate gwe babiri kati ng'otuuka ku kinkumu bw'onootekamu ekinkumu nga kiri jectinga nkawagamba si yegwe awo munfunye bulungi mbaddeko era bannaye akasiko ebikonda bannaye musomese bulungi abantu musomesa abantu ebintu bino babitegeere kubanga mugenda kufuna obuzibu nga mwe benyini mwe mutasomesezza bantu kubanga ogamba otya nti saawa zino omukazi abadde agaba obukonge ye kenyini tamanyi kyabadde akola agambye omukazi mbaddewo nga mpulira jangu nendaga muntu yenkadde empya gireke kuba empya teziri mu system kati ate nga ugi tusoma tugira kubeera mu system era bawandiisa endagamuntu nti musobole okulonda kati endagamuntu empya kijja kita okubanga tezinaba kujja mu system ate nga buli yafunye endagamuntu empya enkadde bagikubyemu akatuli onfuna bulungi so kati nze nja bagamba mugende n'endagamuntu zammwe zombi bw'obeera nga obadde ofunye empya naye waba obadde ofunye empya nga gyolinayo kagyoba ojja nayo nze mpulidde omukazi nga yewa ebyokulonda naye nga byogera sibitegeera jangu endagamuntu zo zombi oba akakonge wakafunye nako jangu nako bwoba tunakafuna okyalina olw'enkya n'olwaleero genda akakonge okanoonye oleme kubeera ng'osubwa olunaku luno olw'ebyokulonda olukulonda kwakuusa nkya bannange okulonda kwakuusa nkya ku lunaku olwokuna buli omu omulimu gw'olina okukola gwefiiriza osooka ogende olondebe kubanga bw'otalonda tojja kuba na right ebanja toba na right ebanja kubanga okulonda kwe tusinzira okubanja services era ku lwokuna bagamba nti saa ziba kwe tulabira obanga ddala tusigazza kandideeti omukadde oba tufunye kandideeti omupya tuyinza okufuna omukadde omupya oba tuyinza okufuna omupya omukadde omupya yaliwa omukadde omupya yoyo abeera abaddeko naddamu n'awangula okitegedde kale nno ebintu bwe bityo njagadde mu bitwale nga nsonga nkulu nnyo okwewala okugira okwewala okubonaabona ku lunaku lw'okulonda nga okulonda kutuuse kyenjagala okusobola okuba nga mbagamba obuntu buno mutambule nabwo mubeere nabwo mubeere nabwo mubeere nabwo mubeere nabwo mubeere nabwo mugende mu bujjeeyo kyokka ati n'atakajjeeyo ogenda kulonda wabula nti kakuyambako nga bwe nkugambye nti kakuyambako okumanyisa polling station nawaye polling station bazivuluzevuluze era abantu bangi kakati omusanga ng'alonde kati mbadde n'omukyala eggulu nasanze omukyala nga so kakima naye nga buli wamu taliiwo naye nga gye yawandiisa endagamuntu taliiyo gye yakola transfer taliiyo nga yakatambula ku polling stations we bagabira endagamuntu wa mirundi ena wonna nga taliiwo kakati ate ne system ekebera omuntu akakiiko k'ebyenda simanyi ekirwaki mwakisudde mwandibadde mukulyetingawo system eyambako omuntu okumanya walondera nga tazunze kubanga bino ebya adikopi bino abantu tebakyali ku adikopi ensi yavaawo naye sooba ogabye codes omuntu kwasobola onyiga nemulaga lumuli polling station B2C omuntu aba ategedde naye ate omuntu asimbye layini mugasa ebyalo bingi mubitadde wamu abantu batuuseewo obukazi bwemuwadde emirimu bwepanka okufa bweraga buyombesa abantu ate omuntu atuuseewo tafunye kakonge abantu obukonge mubugaba mu nnaku zakkola abantu bali bize tebalina budde buzunga kugenda kukima bukonge ate bumwetagisa lunaku lw'ebyokulonda kati ebintu ng'ebyo bannange mwandibadde mubeera realistic ate ne mwanguyizaako ne ku bantu ebintu bisobola okuba nga bibatambulira so we are not sure whether we shall be
updating you on the going election. We don't know whether the internet will be on, but as you know, okay, according to the chairperson, Uganda Communications Commission, Mr. Nyombi Tembo, for him he's saying that internet will be on. Actually, internet for him, he said last time that internet is on today, tomorrow, and any other day. Actually, he continued and said, no one can tell me to switch off the internet. Only 3 categories of people. 1, Ugandans. 2, the owners or the companies of that internet. Or the 3rd one, he said that the government. But according to him, then I say that internet is still on. But of course, what we know, what always happen during elections, the internet is always off. They always switch off internet and you fail to get the result. So I'm not so sure whether we shall be giving you information, but nevertheless, we are here. Tujja kola kyetusobola, tujja gezaako kola ekisoboka kyonna okulaba nti at least our followers, you are updated on everything and every moment. Tujja kubanga tujibaweereza tusobola okubanga ate ebintu mubikwata bukusu era nga mubitambuza era nga okitegera bulungi kyengezaako kubanga mbagamba tujja gezaako kulaba tujja gezaako. So campaign zo zifundikidwa olunaku olwaleero. Simanyi interview eno mugifunye budde ki, naye olwaleero campaign zifundikidwa mu butongole era kakati bakandidate bali mu kuorganizinga mpapula, bali mu kuorganizinga ba agent bana abakumi na kalulu n'ebiringa ebyo. Ababadde mu campaign mwenna tubabebaza mwebale. Poliisi mwebale kutukuba miggo na mutukuba mukka gubalagala, nze omukka ogubalagala ngulidde emirundi giringa ngena kwetaano ngulidde emirundi gibadde ngena kwetaano, naye ekyo tekitugaana kutambula, obulamu busigala butambula. Ku polling stations waliwo abantu abalina immunity abajja okujja balonde nga bo tebayinza kusimba layini. That is omuntu omulwadde ennyo gubaleese nga basitudde musitule mu mulonde aveewo. Omuntu aliko obulemu tasobola kuyimira mu layini ssaawa mpanvu, oyo ajja kulonda aveewo. Omuntu munamawulire alina okulonda agenda atabaweereze kasana banga alina ebimulaga nti munamawulire. Kati ngaffe abakwasiddwa ensonga z'ebyokulonda tulina okubanga tulina ebibali, era omunamawulire ojja kumulaba nga ayambadde ekibali nga kiriko elections, oyo ajja kujja alonda atambule akole ki agende. N'abo bano electoral observers nabo obaolya bajja kuba ne immunity kubanga alina okugenda ate akola omulimu ogwo gwamuweereddwa n'ebiringa ebyo. So naye akantu kali akakalonde kakuume maladdaka okusinziira ku kakiiko ebyokulonda kagamba nti idea lwakuba nti tebakinyola bulungi ekintu kyeboogera kituufu, omala okukalonda vaawo, naye engeri gye bakyogeramu kyayita abannayuganda obutakitegeera. Kale ate ffe be batawa ssente, ate ffe tubayambako okukitegeeza abantu abatasasuddwa. Okumala okulonda ne bagamba nti vaawo, tebakugamba nti bagenda kubba akaluluko, wabula bibino wammanga bye batunuulidde. Of course ne bwolonda n'ogenda ne wolonda n'osigala akaluka ajja sigala nkagenda maaso. Kyemmanyi tewasobola kusigala nga tewali muntu. Layini okuva olwetandisa ku makya mpaka lweggwa ebeerako abantu. Kati gwe ne woosigalawo nawe otasigalawo tewali nnyo makulu. But Byabakama kyali ategeeza nti kalonde vaawo lwakuba nti nno baabimikisinga. CDF naye n'ayogera, kata CDF ayogera tutegeeza tuba tukifunanga masasi mundu na miggo na biki kusiba abantu. Poliisi neyogera biki naye nga kye baali bagezaako okunnyonnyola nzo nsolo kikutemyatemya n'okitegeera n'okiraba nti mu polling stations. Kati for example ngenda kukubalira, tugenda kubala mu polling station mu kalulu kano. Kati for example ewange emukono gye nnondera obaka wengenda okubanga nnondera, kati tubalemu bubazi ffenna wano ogenda kukiraba nga mutuufu kyetagisa bumala okunda goveewo okulyetingira abantu abala space. Bakandidates bali 8. Bakandidate abo 8 baagala abagenda bakwatira abagenda aba agents baabwe babiri 2 times 8, that is 16. Abantu 16 olwo bali mu kali akantu the condoned area gye bakondoninze eryo 16. Bakandidate abali ku kyomba ka parliament, kati ndi ku kyaffe ndi mukono
bakandidate abali kusombako omukyala owa district y'Emikono bali 12 oyino bane ba agent atugeza ba agent babiri 16 dite tusoso okufuna ba agent babiri that is 24 ababiri mu bana abo ana omufuta bulungi ba candidate abali ku direct MP kati Emikono wano kuno kuli Namboze Bakaluba Senyonga Kajimu n'abala abasimanyi nabo bali 10 oba bali 11 kale assume bali 11 kale lese bali 10 abo nabo babiri betaga babiri plus kati babiri times 2 I mean times 10 ye 20 aga abiri ogataddeko eryo nkaaga enkaaga gatako abebyokulondesa ebibyokulondesa waliwo omu atudde ku box ya MP waliwo okubadde ku box ya Human MP okusatu atudde ku box ya president abasatu waliwo okuna atudde ku register waliwo okutano atudde ku machine onfuna bulungi atudde ku machine eno gibaita voter verification machine abo mukaaga waliwo tugeze n'omulala akebera endaga muntu awo babiki ogo 7 police constable ogo 8 lafule abebyokulondesa na obuli awo n'abalondoola atatudde wano n'abagiragira abebyokulondesa tugeze lafule abebyokulondesa nabo balinga 9 kale 10 eryo 10 bw'oligattako mubamu abantu 7 muka area akukuka kakati eryo 7 gigatteko bano abayingira abali ku line abajja okulonda bannange oli waga nti bw'omala olonda vaawo akugamba okulyetingira abala space naye lwakuba nti bakinyodde bubi ate nga batuufu mu abantu muli batuufu kubanga CDF bw'avaayo n'agamba mukalonde mu ddeeka muba mugamba CDF atugoba kuki naye akalu kano kagenda bakalwatu kali open tewali n'omu agenda tewali ayinza kacyankalanya kubanga ne wano kubanga kuliko n'abantu abakyali ku layini weebali so olwokuba nti abantu abakyali ku layini weebali lwaki goba olowooza nti nno ate kati atajjukira police station bagenda kuziteeka mu kifo kimu kati wonoba oyimidde kweno olingiza ebyano wolondedde ate n'oli alingiza ebiri mwoli n'oli naye alingiza ebiri mwoli kati nkubalidde abantu 7 nga bali ku polling station to Z to E kati n'ensambira ng'eri ku E tusimanyi tuki zonna olowooza abantu bagenda so bannange kino bakyogera naye bakyogera just bubi communication yabwe yali just mbi ne bagikozesa bukambwe naye nga baali batuufu bumala okulonda lowooza ngeri ekinyonyoddemu mukitegedde simpuli kibali bategeeza naye lwakuba bo bakozesa maanyi bumala okulonda addaka naye nga etteeka likugamba meters 2 olaba ebigenda mu maaso ate waba osangiddwa olina ebyokukola byogenda okola ebyokukola byo osangiddwa tolina beerawo mu meters 2 olaba ebitambula byonna akaluba maleeba mayiwo bakatandika okabalawo musembere bakabale nga mukola ki bakabale nga mulaba bannange ebintu ebito bigenda okubeera nga bitambula temusubwa kulonda buli omu waali abeere organized temusubwa kulonda temusagala mubeere abatenyigira sagala mubeere ngaabo abatenyigira mu activities z'eggwanga muzenyigiremu ebintu osobola okuba nga bibatambulira obuntu bibanyumire nnyo nyini ddala ab'emikono musibye mutano abantu bange ab'emikono nze ngenda kubagamba ekigambo kimu kyokka ngenda kubasaba akalulu ka muntu omu yekka abalamwe mumanyi nze ngenda kubasaba akalulu ka Sheila Draville Amaniyo akalulu ka Amaniyo ye woman member of parliament nze gomba mumpeera abasigadde simanyi byabo kuky'omu president w'eggwanga olwokuba nti nno ndi munnamawulire siyinza kulaga nnyo side eyo bayinza okuntwalaganya nga sirinnya naye naawe ekyokukola okimanyi ndowooza naawe ekyokukola okimanyi nze kyagadde bwagazi kubanga ngira license yange bayinza ogisazaamu naye ekyokukola naawe okimanyi era naawe president gwogenda olonda omulaba oyo yennyini bannaye ekyogaago tolaba gwe embeera togiraba oyo yennyini gwoba olonda oyo gwoba olonda akuli ku mutima ye president agenda okubanga afuuka omukulembeze gw'eggwanga erya Uganda oyo yennyini gwe golowoozaako gwoba olonda
banange mikwano gyange mwenanga amaze okulonda mugende wali ku abali mu town abali mu bitundu bya Namungona Kasubi Kawala Wandege ya Makerere Ntinda mugende wali ku Dream Restaurant Wandege ya muli ekigulu nga amaze okulonda nga tenga mulinda results we muziraba ko wali ku TV wana mubirwa TV zonna buli restaurant eri mu TV mutule wali akalulu mukalabira mukote bulire ebintu nga babibala nga mwe mukalaba ate jukira internet eno eyinza okubanga tejja kubaako bulungi kati mujja kuba temusobodde kufuna results okuva emisana naye njagala okubagamba nti mujja kubanga mukafuna mugenda mutule mu hotel awo mulye emmere munywe kachai likimu emmere yabwe nungi nnyo amatooke malungi ekyenyanja kirungi ekyenkoko kirungi mpombo kyekyo akabisi kaffe kali akaganda weekali n'ebirala byonna bafumba bulungi nnyo ate nga bali pankcho bakwata obudde osaba emmere etodde ate ku ndala kikasatu nabakutuuka emmere yabwe ate nga ebeera eyokya bulungi siga nti kabakubugumizeewo ekyoto tekizikira omuliro gusigala mukola tandika okufumba ku makya mpaka kiro somwe bali nyuma nafa aba Dream Restaurants Wandege yawo Antina Mubiru n'abaana bonna abaweereza emmere bakola bulungi nnyo we are very grateful thank you so much mwe bali nnyo empisa n'okulabira obulungi abakozi aba customer aba clients mukola omulimu gwa ttendo nnyo nnyo Dream Restaurant eri awo Wandege golotoka ku Equity Bank tunula bwoti waggulu ngadde Makerere eyo Dream eri awo oba oli kataleke Wandege agamba kuvuga kuleta mu Dream Restaurant chokana wali eno ku kizimbe kya Ajikasule Mall oyise ku bitala bya Wandege ya okuteneridde kavule immediately nga akava ku bitala Dream Restaurant eri awo namwe mugendeewo so kubanga mulya emmere ebawomere nja kwatwala banaffe aba Biva Organic gwe mwenna ina obulwadde ebikusumbwa ulcers pressure ina ania ina simanyi meme ya wansi ne ya wagulu meme ekuvaayo walinako TB wasigaza obulumi ku kifuba ebigere ebikuyulika oyina amaga owunya ebigere owunya akamwa ovaamu entuyembi omubiri gwafa tokyalina appetite wenna wayiwa olususitomanyi kyewaba ebintu ebyo n'olusi endwadde ziba ziva ku kibumba banaba n'oyibuka omubiri n'otungununa n'okola biki naye Dr. Senjobe wa Biva Organic agamba nti woba omutuukiridde asobola okumanya ki ekikuluma nga akukebedde oba n'oleeta ebbaluwa ze ez'eddwaliro obadde okozesa n'aziraba n'atandika okuwa eddagala akugamba nti emmere eddagala emmere yonyini gy'olya ddagala kuba tetumanyi bwe tugirya goyinza okubeeraawo nga bakugambye nti akatungulu kawooma kabisi we kakolera eddagala ate gwe kafumbira mu mmere kakati oyinza okubeeraawo nga tomanyi nti ennyanya bw'oba ogiridde nga mbisi ekola etya oyagala kugisiikira mu Rolex kale Dr. Senjobe ebyo yabisoma era bwe bukugu bwe ajja kuba nga akuyamba abasajja temutambula bulungi abakyala n'abaana tenywerayo embuto zo zivaamu bakugamba n'abaanayo ndebevu abaana buli luto lwofuna lugenda mu nseke ebintu tuwe bityo ebyo byonna ajja kuyamba bisobola okuba nga bitereera bulungi nnyo nyini ddala mukubire ku namba z'essimu ezo wansi oba West Lodge wano ku Biva Organic Mengo opposite Masengere oba liri kuba erikujja ku Hamukasa Road eriri kujja ku kooti y'Emmengo eryo nga likuleete ne Mengo nga katale ekizimbo ojjaba okiraba kya langi eza kiragala era nga kiriko n'ekigambo ekinene nnyo Biva Organic wavudde no Masaka Road otuuka katale k'Emmengo vaamu oba oli mu basi vaamu oba oli mu taxi vaamu kati abuna kufuna gwobuuza ntane Biva wano yeriwa tewali Mmengo atamanyi wali Biva Organic posing Mmengo yazejjo obanga atuuse leero bajja kubanga bakuyamba okulagirawo saza okulinya ka boda kajja kuba ka 10 naye n'ebigero osobola okutuukawo ku Biva Organic kale nnyo mwebale nnyo banaffe aba Biva kati mwabagala bakola emikolo gyo ina kwanjula kuhinjira kukyala graduation fundraising n'ebirala byonna mukubira ku 0707273663 oyagala omufumbi oyagala decorator oyagala video oyagala drone camera n'ebirala byonna ebirungi ennyo omukono gwo gubeere gw'amaanyi era bagunyumyeko njala kugamba nti bannaffe aba bakaceremonial services nga nange mwenkola nga nze director tujja kubanga tukuyambako ebintu byokutambula obulungi tomanyi gibagula by'Emmengo tomanyi gibagula byababuuza tomanyi bagula makanzu gabako tomanyi bajja gomesi z'abamaama ne basenga ne baani ebyo byonna kiyemba wajja kuyambako betukoleddeko babimanyi n'oba oli bwerwa gwanga ffe tukubire essimu tukwatagane namba yaffe yiiyaawo 0707 tukubire tukwatagane tusinziiraawo ebintu byonna bisobola okubanga bitambula eri gwe ayagala okumuvugako oli kucheyo ova Bulaaya oli Kadama oli Bulaaya oli mu Europe okutuse ku kisaawe kinyentebe toyina ntambule kujja waawo
tukwasaganye tusobole banga tukuvuga paka ewamwe gy'obeera ate era ne wobanga olina mmotoka yo naye nga tolina driver tujja kusobola okujja okuvuga mu yiyo yennyini tugizeewo tugijje naye bwe yalala kutambulamu yagenda kwamwe mu kyalo yalagenda wamwe ihihi yagenda wamwe sembawule yagenda wamwe mitooma Chimbo wa update webali bajja kubanga bafuna badereva balungi bakuvuge bakutuuse bakulinde ate bakuvuge bakuze mpaka we bakujje ezo service twazirese era nga nungi nnyo nnyini ddala kale mukama abakkirize abankumire naye bano bannaffe abamayembe auto spare parts basangibwa wakiseka ku kizimbe bakita Mukama Plaza bano bakafulumu kutuusa spare okuva mawanga ag'enjawulo spare waba Japan waba German waba South Africa waba India zonna mu Germany bakolera emotoka spare bamwina abantu abamwina obuzibu ne spare emotoka ogitaddemu ekyuma bunako oteekamu ekyuma kyekimu naye ng'obuli awo tebakuwudde ekintu kituufu kyoteekamu emotoka bunako yokya gasket kumbe gasket oteekamu ya kipapula ate nga yagala gasket ya kyuma nebo nobo genza mwami Sasanga ajja ku briefing akuyamba agamba gasket eno kwate emitwalo 14 nkuguza gasket eno naye nga nkuguziza original atoda ajja gamba eta musanvu akuguza ki gasket ekyekipapula kigende eddakika ntono nnyo kiyitemu omukka kikube ebituli motoka ebitandika okufuuwa ringi pistoni ebyo na abiri nera ajja kuyamba mwami Sasanga maika ku mayembe oba mwami mayembe awo nyine ku kiseka ku Mukama Plaza eduka namba SK19 wakolera botuke no wansaba na bajja kuyiriba naye gwe bagambe ngenda wa mayembe oba kale gogambe anendagire mundagire kwa ne wa mayembe kubanga bamumanyi go wabe wakulagirire wa mayembe otukeyo oyagala zino kapeti za motoka oyagala biwempe oyagala ekiwempe kyo ku dashboard oyagala buwo bunyo bulungi mu motoka oyagala buno butaminozi bwa battery oyagala bino ebyesigamizibwako manya seat belt yo za kadi za kutuse simanyi ebintu byonna byonna bikwatagana ku motoka ebyomunda interior n'ebyewabweru byonna ojja kubanga kolaki obifuna era ojja kubisanga so kale munange genda era bakubide ku namba zisimu zolaba amabbali awo munafe mayembe oba Sasanga ojja kubanga omufuna ebintu bisolo kwanga bitambulira bulungi nnyo nyini ddala tugenda oyingira mu nsempya oba mwene ensempya gye tuyimu oba gye tugenda oyingira oba gye tulimu oba gye twayingidde nga buli kintu kitambula bulungi nnyo nyini ddala nga n'emmotoka tezikusumbwa toteeka mmotoka ku lugendo lwewala nga ndaba muli mudduka mu byalo simanyi akalulu kiki oteeke emmotoka ku luguudo ng'emmotoka obukono bufu gende wa mayembe akuguze obukono kale I really don't know whether we are going to give you all the information about elections and I'm not sure whether the internet is going to be on because in the last event in the last interview from the chairperson of the Uganda Communications Commission, Mr. Nyombi Tembo, he told the media that internet is going to be on. Actually, from the day when he had that interview, he told the media that internet is on today, tomorrow, and any other day. And actually, he emphasized that it's only 3 categories of people who can instruct him to switch off the internet. That is the public, the consumer, and then the owners of the internet and the government. He said that apart from the 3, no one can direct him to switch off the internet. But of course we know these things of switching internet started in election of 2016. 2016 internet was off, and then 2021 internet was off. I don't expect internet to be on today, yet every time and then the world is growing, technology is growing, people are getting awareness each and every time, people are getting wiser and wiser, people are getting to know everything that even those days, things which were not in existence, those days, now they are in existence. People, they can search for, those things. Internet ayinza ogidekako, but nevertheless fe tujja bawo batubaweereza tujja kuyiya amagezi gonna tulabe nti information mugifuna naye mugende mufune obukonge bwammwe mubeere nabonza kange nkajjeeyo nkayina kantambulira mu kooti tekavaawo wano naye lwakuba nti nno temugamba nti kano ke kalonda kano kakuyambako buyambi kutuuka wolondera oleme kutangatanga oba oleme kubonaabona bannaffe mukkirize programu y'olwaleero ngifundikira no kwagaliriza eddala ate olunaku olulungi olwolwaleero luzibe n'olwenkya ate n'olwokuna olunaku olw'okulonda. Mukama abankuumire bire bulungi nnyo, mweraba.